3.5 olabe eri eya $5,000,000 plus yagwa kitegeeza basobola okuteekawo embeera yonna ne batulemesa gundi eyo ne batuteekako embeera okutulemesa okuteeka endala ensonga gye njagala okukoonako katono ya police clearance bapromota bannaffe olw'okuba tetulina ddoboozi limu naddala fe abapuneti because ebyo togenda bigamba wa NP abeera ne shame mu mwaka naye bannaffe mwe abategeka country tours ez'enjawulo ffe tusinga okufeesinga ekintu kino era wano ndowooza tewali atategeka shows ezo ne mwannyinaze ono Biggie hoyima yonna atalaga yamanyiyo okay oyo promota wapuneti omutuufu newogere bulungi n'otuuka mu kifo poliisi DPC kuba tubatusirese namwe mukomewo tubaniriza tewaliwo wakati lukongolo wa muntu yenna agenze mu kibiina kidala naffe era oli tabana akamanzi naliwa plate nengenda mu kibiina ekirala esaaga bandabe nedda fenga plate tetulina lutalo lwonna ku muntu yakoki kuba ekibiina buli muntu abeerawo wayagalira wafuna eddembe wabeera ne mu apnet ne mu NPM ne mu abavaayo ne bajja kati n'owaffe yagenda bw'oba ofunira eddembe well and good bw'oba osobola okudda jangu tuddukanye ki mutegedde nti obukulembeze okuva waggulu bwakyusi twetaaga abantu abagenda waggulu ku lukiiko twetaaga abakulembeze ab'emitendera gyonna ofiisi weeri wano awulira amaloboozi ng'omukyalo namaze okufiirwa erugogo n'abalala ne baagala okwesooka okugenda ewa genero naye omukyalo nayogera naye ku ssimu bambi ne muwuliriza ne mugamba tofaayo genda e Kalamoja omukulu ogenda mulaba essimu neekuba n'ayogera n'omukulu bulungi nnyo omuntu ali ku international level ng'asobola okuva e Bungereza n'ajja n'akola ekivulu e Uganda tumweyambisa atuwe ku magezi international level bakola batya ogumukisa gw'amaanyi nnyo kati ate Biggie yazze atya ebyo bifu tukole ekintu nga tukola ekintu mu budde obutuufu tuyiseewo kye twagala era mbakakasa mmwe ttiimu yammwe muwandiikire nawe mbasigenze ngenda basindika e Kalamoja ate mwe mukimanyi bulungi ne bwe mba siriiko mugende munnyonnyole jeno naye nga mulina mandate munnyonnyola ku ki kiki kye muzzaako ki kye mwagala abayambemu gwe bwe mulemereddwa so sigenda bugenzi genda kuwaaba ebyo si kyayagala biwulira era totuuka mu lukiiko tokati ogenda kwogera ku muntu genda ng'ogenze kukola kikyo kigenda kuyisaamu ndabika ng'akozesezza olulimi olutali lwangu naye oba njogera bubi oba njogera bulungi that's me tojja kinzijako kubanga n'abayogera obulungi CBS yabalemu okuzzaako bamala kuvaayo ne boogera bye basanze nekola ki neryokeddako mwegayiridde abasibe mubatte mwogedde bingi era mwamaze kukkiriziganya ne balyoke babata kati bye muliko enensi waliwo abagikulembera kyo njagala nkibagambi ne bwe munaakola mutya eno ampunet kati guno gwe mutima gwayo essaawa eno bamuguwadde emyezi 6 oba muguwadde emyezi 3 kijja kusinzira kye munaakola ki naye gwe mutima gwayo muleete n'abalala abalina obusobozi batuule ebifo bingi bikyaliwo council article committees nga buli komiti eriko abantu 5 disciplinary committee eyo nkulu nnyo mu bintu bino disciplinary committee abagikulira chairperson yatula butereeve eno ku executive odire bagita batya welfare omuntu alwadde ali bubi ebifude muna babiŋŋambako oyo chairperson wa welfare abenga yakiikirira eno kwegamba eno bodi yammwe ebenga eriko bwadiko committees emabega naye nga bwava finance mwena mukimanyi nti ekibiina bannaffe bali bajja baffe baali bakiteekamu abantu abakisuula kibeere nga tekiriiwo kati ffe abalumirirwa omulimu twekuttekutte nga bwe twasobodde kwe kulaba nga tutaddewo n'embeera ne bajja ne mu lukiiko lwala era byonna bye twogedde babisiimye kati otubanga olukiiko lubaddemu abantu 100 nga abantu 2 batabadde basanyufu n'akakiiko kaliwo abo tebasobola kulemesa bizinesi oba komiti kukola mirimu gyayo egenda mu maaso
akakiiko kaliwo mu mateeka awo wenyini constitution ogyogeddeko nti no eragira ekyo naye ate omukulu Tonny Ssempijja avuddeyo n'agamba nti ayagala bylaws zibeere nga zivaamu era n'alagira munnamateeka wammwe abeere nga mukwata ku constitution eno weenekwatibwako ng'abamu ku bammemba tebakkiriziganya dya kinaaba kitya anti kati kyekikulaga nti kati opponent ku ssaawa zino eri independent mwami Tonny Ssempijja yabeeranga nnyo involved luli kati engeri gye bitambulamu kati ebyamateeka na biki ebyakakiiko ku ssaawa zino tabimanyi simuyisiza mu maaso kuba muwe ekitiibwa naye tubadde yagenza okujja mu meeting eno tumuyise ng'omu ku ba founders naye ng'ebyo byonna byateekeddwa dda mu nkola already ebimu byakwatiddwako dda byawedde era tokkirizibwa wa memba wa ampone tokkirizibwa ku memba wa kibiina kirala ebintu ng'ebyo tebyaliwo mu kibiina mu committee enkadde ne association enkadde. Yes. Awe nyine ranja galambuze ekibuzo nti mugambye nti okubeera member wa Amponet abateeseza ne bagamba nti no wabeerewo ssente ezimu eziyinza okusasulibwa nga ba membership fee kyokka ate mulimu abali already registered naye nga tebali ba members nga tebasasula membership fee no mugenda kikola mutya ekyo tujja kutuula tutunemu ng'akakiiko tujja kubaako ne consideration gye tulaba nti oba oli waali nga yali member taddamu kusasula naye tusobola okuteekawo nti buli member omupya alina okusasula oba still ng'ekibiina wabeerawo memba okuwaayo kyeyagalire tujja kuddamu tukitunulemu gabira ba promoters abo tewali nkyukakyuka tebalina yadde woofiisi webasangibwa tebalina dde kantu konna ke bali bakoledde industry nti yiino okujjako okubba obubbi ate nga babba bayimbi bw'ogenda okukebera fayiro zonna ze bafuniramu ssente bakugamba nti e-concert basasanya miliyoni 4 omulala wa 3 naye ani yali akoze ekivulwa ne Uganda nekisolooza miliyoni 6 ani yali akoze ekivulwa ne Uganda n'asolooza miliyoni 3 ebivu tubimanyi beera miliyoni 2 115 ate ng'otaddemu okufunako miliyoni 4 naye kati bafuna 6 8 5 3 2 zakola kibaali bategeseewa ebyo njagala okubuusa gavumenti etegeere bannange bwe mutabuuke bano abasajja ne mubategeera bagenda kukuba ekisaawe ekigo abayimbi abeetegekera David Lutalo yeetegekera Eddie Kenzo yeetegekera Papa Misa Kisemakula yeetegekera Chris Evans yeetegekera abayimbi abeetegekera bangi kati amale genda mu abantu mbafuneyo permission gosobola okuwaana mujja wa kabina abasajja bayaayi buyaayi era eno industry government bwetavaayo egenda kuzikirya lw'abasajja bano ate singa gavumenti ebadde ekimanyi nze nga nina obuyinza singa nkwata omu ku omu luzira ani balunywa ingia ndani baramu ndani abitex ndani ani oyo omulala emaserugo ndani kujjako kibajjo kyo nandi kisonyiye naye abasigadde bonna luzira yowaye kubigambibwa nti buli kintu ekibeerawo mubeeramu bikoze nga biri essaawa zino osuubiza bano abantu nti beeteekateeka essaawa yonna ogenda batwalewo omukulu bamuseka olowooza abalaba bali balowooza nti nakyo kyaddiira no ekibatwalewo omukulu General Musale kumutegeeza nti ebibiina bya mirundi ebiri taata si kibiina kimu kyokka ekibatwaze wa IGP kugamba IGP bano bwe wabadde permission si be bokka waliyo ekibiina eky'abantu abalala revenue mwami Musinguzi tumugambe mukulu Musinguzi abo bodiringa nabo tasobola kutuuka kigangazi yadde kyanna mukaaka tulina ba promoter abatuuka ku ground yensonga lwaki abasajja abategeka ebivulu ku ground tuli nabo bananyini fe ebiyimbirwamu bakyawa dda abasajja oba bakola ebikolobero okitegeera olina jja nalanga abayimbi 6 nayimbisaako omuyimbi omu naye ng'osasudde omutwalo ne badduka mbu abo balina amannya ebintu mubigendere bulungi nakuba ekipande nga kiriko abayimbi 8 nayimbisaako omuyimbi ogwo kyokka ng'omuntu asasudde omutwalo obo si bubbi kati beekuŋŋanyiza akakundi k'abasajja by the way Baramu oli mutabani wange Baramu njagala nkuwoninge Baramu oli musajja mugagga Baramu olina kampuni ya Mino Water Juba Baramu olina radio Masindi ne hotel Baramu olina zi radio 4 Baramu ogagga wadde notuka n'okuva ku bintu by'ejjeemu abantu b'otambula nabo bagenda kukuswaza kati oli ku level ya kugenda mu bukulembeze kuyamba ggwanga lyonna oli mu kutambula ne First Sun Muhoozi ate okyali ne mu bino byobi erinnya lye waliwulire nti no gwomu ku babba Baramu mutabani wange jangu nnoonye mu bwangu obw'ekitalo otherwise ogenda kuluzinga erinnya lyo ebintu byonna by'okoledde ebbanga ogenda kweswaza Baramu abasajja batte babbi bubbi kyovulaba njagala bawoninga okuva leero omuliro tegugenda kuzikira ate gavumenti mwe muleeta omuliro mu bantu bano mwe muleeta obukyayi
bwe bawulira nti luli bafuna biliyoni 6 milioni 8 ne baddamu ne bawulira kati revenue eta biliyoni 7 ne baddamu ne bawulira kati poliisi yebakwasiza permission. Tekisoboka empisi tosobola kugamba kuwooza nnyama. Twetaaga okutambulira ddala ffenna watya wamu kuba tosobola kukola kivulo oba kukola ndongo nga bano toli nabo. So mu registration yaffe buli muntu era kyewolaba nti bwe twali tubayita twayise buli omu ekigenda okwawukanako nti nno ku identity cards zaffe zijja kubanga kuliko wawoogwa nti oli promoter yes, oli service provider yes, oli nanyini kifo yes. Kimanyikike nti singa baba wazeewo program ya government nga yaba nanyini bifo ba promoters aba registered nga ba nanyini bifo beba bakola ki bagenda ku program eyo naye nga ampunet yo nga yo umbrella fena mwe tubeera kuba fena emirimu tugitambuliza wamu kansule kitegerekese. Era mu kakiiko kaffe president ndooza abadde yebereddemu katono nti tulina ne position eya representative wa associated workers era ye mwami Semanda Abdallah abangi gwe mumanyi Budala waffe yakiikirira abo abantu abalala bonna ababbanners posters drive tugamba associated workers bonna tugezaako okulaba nga buli muntu ku mulundi guno akiikirirwa. N'ekirala era nga president bwagambye tugenda ku revivinga sako yaffe government sente bweziri eyagala kuzituwa terabawo webekola ki webeziyisa naye nga ate sente ffenna wano tuzeetaaga. So sako yaffe tugenda kugirevivira mu biwandiiko twakyusizzaamu bali abantu abaali bagitegeerera luli kati ffe kennyini bannannyiniyo ffe abagenda ogitegeerera. President wange abadde asabye njogere ku UNBS, URA, police, NEMA, KCCA n'ebitongole ebirala. Amazima gali twatandise dda okugerezeganya n'ebitongole bino. Amateeka kasita galumye council n'atuyamba obukulembeze bwaffe ne bubeera registered mu mateeka. Ffe omulimu gwaffe ne tukola ki? Ne tugutandika. Okujjako kyembadde ngenda okusaba mwami president atukkirize bino ebintu tubyanjulira akakiiko mu weeks nga 3 kuba ebirina we biri wakati. Naye nga kyemuba mumanya munywere bino bali bagamba nti no NPA yawereddwa permission mbokuwa abantu olukusa okuyita mu police n'ebirala byonna si bituufu. Oye nagasiya taliwo si bituufu. So njagala mu kibeera bubere banyevu y'ensonga lwaki ate ku luno nga bw'ogamba nti no omwana agudde wansi atandikiddewo kudduka ebyokwavula kutambula tetubiriiko era ffe twatandikiddewo. So mujja kutukkiriza tuddemu tubawe update mu weeks nga 2 oba 3 okusinziira ku twaba tutuuse. Ompozi n'ekirala president wange abadde yerabidde okwanjula media coordinator waffe akwasaganya ebyempuliziganya Facebook, WhatsApp, Twitter kuba tugenda kubanga tuli ba mulembe bannange ye mwami Serunkuuma Bosco Eva Boss ye media coordinator okujjako n'omwami omulala gwe tubadde tulabidde okwanjula ye regional coordinator akwasaganya offices zaffe ez'omu regions zonna ye mwami Evra ni wamaani abangi nyo gwe mumanyi ow'Ekaseese. Obudde bungi butugenzeeko ng'enkuba etukuba so sigenda kwogera bingi kyenjagala okubakakasa nti ku mulundi guno mbadde mbasaba mubeere emabega w'obukulembeze bwammwe buno obwakaseera mu myezi nga 6 okusinziira ku kanso kyanaaba atugambye tujja kuddamu tulonde tukuba obululu nga tumaze okutereeza register kuba register yaffe kati yatabuka nnyo erimu ba members ab'ebibiina ebibiri alimu abantu abajja nga tebalina kakwate mu ndongo n'ebirala ng'ebyo mutukkirize tutereeze register tuddemu tulonde obukulembeze obutuufu mu myezi nga 6 naye nga obukulembeze buno obwakaseera obuliwo mutukkirize tutambuze ensonga zino mu maaso tuleme kulekebwa mabega. Mpozi n'ekyali njagala okukkatiriza ennyo okwongereza ku kya president kyayogedde buli muntu eyali yatambula n'ava mu ampunet olw'obuvuyo obubaddemu n'obutategeeragana obulimu n'omuntu already ali mu kibiina ekirala naye ng'essuubi aliraba eno mwenna tubaaniriza you welcome. Tetulina muntu yenna gwe tutabuka naye nti oba twakyawo ono yagenda eno yakola atya. Amazima gali nti ffe ng'abakulembeze ffe ababalekerera era tubeetondera okulaba nga twagenda ne tubalekerera naye kati tukomyewo ensonga zaffe tugenda zitwala mu maaso. Kankomaawo engeri y'obudde gye butuweddeko naye nga mwebale kujja mutusabire nnyo ate mutambule naffe. Neyanza nnyo tweyanziza nnyo coordinator